era bagamba nze njawukanye kwabo abo bali ku byabwe nga bwe nkumenyedde tulina associations essaawa zino eziri mu nkaaga 60 associations toyinza kwogera ku nakigwanyiza omu nga tayina nawaayimiridde bw'ogamba nti ono atwala busuubuzi obufaanana bwe buti wabula kyetukubiriza bannayuganda mwenna naddala bali mu business fraternity kwe kutambula eggwanga lyonna bakulembeze bannaffe mutukoppe kubanga tugenda kuteekawo okulonda kw'abasuubuzi bonna mu ggwanga ne bwe naaba nga nze Kabanda sikomyewo mu bukulembeze buno nga tebannonze kyetwetaaga kwe kugatira wamu obusuubuzi bw'eggwanga Uganda tutambulire mu ambulera bodi ekya emu tubeere n'obwetwaze nga tuvunaanyizibwa okukola values so si bannaffe abaagenda ne bakola mu ofiisi eyo ebbali ne batandika okulimbalimba ensi nti bwe bakiikirira obusuubuzi values bwe zituuka okusetingibwa ne bayita bo ne batuulaawo ne batandika okugumaaza bannaabwe nti fe tukulembera era tuteese tulabe nga tusetinga values tulabye abasuubuzi nga bakaaba era mbakakasa nti obusuubuzi bwadde bubi nga ne bwaba mwana wo toyinza kumwegombesa n'ogamba ono omwana nze muzaala mwana ayambadde empale za bituli ebiteeteeyi byonna bigubye biriko eminnyira bwe busuubuzi bwa Uganda bwe bubadde futa bwe twazze twalongoosezza kati bannakigwanyizi bangi bajja kusikkata yekka saani yekka bangi bajja kuvaawo bagende eri ebbali bagambe abo fe twawukanye abo tukoze tuti naye tosigala ng'oli focused nga munnamemba wa futa kubanga buli kyetukola kyonna twefumiitiriza tuli focused ku nsonga semasonga ezinyigwa obusuubuzi bwa Uganda era nga tuliko nkosuwa nti nga tuli wamu ne gavumenti tugenda kubusetinga butambulire mu pipeline mwebale nnyo katumbe idi owa KCCA mupya ate nga bwolaba federation naffe tubadde tuli nnyo focused ku bintu ebirala bingi essaawa eno nga bannaffe bangi tebamanyi bigenda mu maaso idi tugenda muwandiikira ku nsonga y'abatembeeyi tukwatagane mbakakasa nti kiriza obagaana tujja mutereeza tukwatire wamu tusetinga ensonga y'abatembeeyi kubanga kye bayita omusuubuzi tuba tetwogera muntu yekayeka ali mu dduuka tetwogera ku muntu yekayeka oyo gw'olengera ali mu katale k'omubuulo otandika okwogera ku mutembeeyi asooka era wano tulinawo liida w'abatembeeyi kubanga ye musuubuzi omuto omusajja asobola okuba nga alina emyaka 45 nga mutembeeyi naye essaawa yonna ng'agenda kubeera manufacturer oba landiroodi e Kampala kati abo bonna tetubayisaamu maaso yensonga lwaki twasaba gavumenti etuwe federation tukwate abantu abo bonna tubagatire wamu tusobole okutambulira mu pipeline nga tuli ku luupu etya emu nti kyonoogamba omutembeeyi agenda kiwulira naye bw'onooba nga togasse basuubuzi abo kumanya nti tulina obukulembeze kiriza obagaana tosobola kutereeza nsonga y'abatembeeyi so tugenda kuwandiikira idi tukwatagate mu nsonga eyo abatembeeyi bagenda kufuna obwenkanya ku issue eno nsonga endala esembayo muganda wange gyabuzza yabalandiroodi mu mwaka guno tufunye entalo nyingi nnyo kukwatagana ne balandiroodi baffe ekyo si kikyamu naye lwaki tugifunye nti etteeka erifuga omupangisa ne landiroodi si ddungi ekirala n'abasuubuzi fennyini be lirina okukoleramu tetulimanyi naye federation kyekola kwe kutegeka conferences si zokka federation kyekola kwe kusomesa abasuubuzi ku nsonga y'amateeka agabakwatako ne bagategeera n'okulambika gavumenti nti etteeka lino mwalireeta naye siriruŋŋamu kuffe bannannyini lyo so mu mbeera efaanana bwetyo ngumya abasuubuzi n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu nti Federation of Uganda Traders Association futa egenda kutuula wansi tugenda kutandikira ku tteeka erifuga omupangisa ne landiroodi era tukakasa nti omupangisa agenda kufuna obwenkanya kubanga tugenda ddizzayo mu parliament tubikolemu ennongoosereza buli muntu ligenda okufuluma nga ku bantu babiri omupangisa wamu ne landiroodi we bonna nga libaffe balinga n'erino eririwo siteeka kubanga landiroodi lyamuwa amaanyi mangi kati ate ne linafuya nnyo omuntu amuwa ssente mu mbeera efaanana bwetyo bwe tunaba nga tumaze dukolamu amendimenti tukakasa nti tetugenda kuddamu kulwanagana wakati waffe abapangisa wamu ne bakama baffe balandiroodi mwebali nnyo. Moses, Chairman Shoes Dealers Association Uganda, ate era omwogezi wa FUTA Federation of Uganda Traders Associations. Twebaza Katonda olwaleero
leero ziri ennaku z'omwezi 19 omwaka mukama agutumazizzaako. Tuyise mu kusoomozebwa okunene kwe tuyise mbasebo ne banyabo ng'abasuubuzi b'eggwanga Uganda, naye tulina ekitumenya challenge gye tusinza okusanga ku ssaawa eno gye bayita eya chain of distribution oba breaking of chain of distribution, nga bamanufacturer naddala bannaffe abachina oba abagwira okuva ebweru w'eggwanga baweebwa incentives za myaka 10 nga bo balina tax holiday ya myaka 10 nga tebasasula misolo, naye ate balulunkana ne bakola ebyamaguzi bya mu factories gye bali ne baba nga ate babitunze ku wholesale, ne bava ku wholesale ne babitambuza paka wansi ne ku gwe bayita retailer. So ekintu ekyo kitunyigiriza nnyo ng'abasuubuzi, kittidde ddala emirimu gyaffe, basebo ne banyabo tetukyakola. Ensonga endala etunyigiriza ng'abasuubuzi b'eggwanga Uganda y'ensonga ya values. URA pulezidenti w'eggwanga oluvannyuma lw'okuba nga twalina values nga tezimanyiddwa, musolo gutya gwe tusasula, ng'omuntu bw'ogenda nga omusolo tulamuza mulamuze, URA bagiteeka ku nninga egazetinga values, nga bwe ngenda okusuubula ebweru nsobola okulaga nti essaati ya cotton ngireese enasasulanga ssente bwe ziti. Mweyo ensonga URA yakikozesezza obusungu n'effutwa. Values ze bawadde abasuubuzi ziri waggulu nnyo, ate era bamala okukolako values ezo nga bazikukwasizza tosobola kukola kibayita tax obligations kubanga omusolo gwe gusobola okuzzibwako emabega. So tusaba ng'eggwanga lyaffe n'ensonga ya values yateereddwako ngaffe abasuubula ebweru ziri waggulu nnyo, tetukyasobola kukola magoba singa ebintu bitikkulira ku ssente ze tuba tusasudde nga tuyise mu values ezo. Era tujja kusaba ekitongole kyaffe ekya URA ne finance kubanga bwe batuula mu bino n'akakiiko ka trade ak'omu parliament tusobole okutuula wamu naffe nga futa tulabe butya tuyinza okunogera ensonga eno values zino tubeere nga tuli ku win-win situation nga tufuna values ezituzifevalinga ffenna ng'abasuubuzi b'eggwanga ate na URA neba ng'esobola okufuna omusolo gwayo. Ensonga endala ennene gye tulina ng'enzibu, tubadde tuli mu mbeera y'obutawuliziganya mu ggwanga Uganda ng'abasuubuzi b'eggwanga, nga tulina ebikookolo by'abannaffe ade bajja 2-3 nga balaga nti bebakulembera nga babalowooza n'okulowooza nti ze feesi z'obusuubuzi. Kati tetulina okulwana ennyo nga futa nga tutambula okwetoola eggwanga lyonna tulabe nga tukola paalamenti yaffe, nga futa ye paalamenti yaffe ng'abasuubuzi b'eggwanga Uganda, era tujanjula we muli. Nga ku ssaawa eno tubanjulira tulina akakiiko k'abantu bali 7 nga tuliwo ng'abakulembeze ab'ekiseera, tetuli bakulembeze bankomeredde. Akakiiko ako kaliko pulezidenti waffe, kaliko omwogezi, kaliko vice pulezidenti, kaliko vice pulezidenti Buganda, kaliko n'abakyala, kaliko chief mobilizer. Abantu abo kati be batukuyembeddemu wanjisebo ne secretary general ne kwali ng'akakiiko ako ke katukulembeddemu okulaba nga tutambuza amaloboozi g'obusuubuzi bw'eggwanga Uganda. Tugezeeko okunoonya bannaffe tube nga tukuŋŋaanira wamu nga tugatta okuba nga tunaakola paalamenti yaffe nga tugenda kubayita. Kiyinza obutasukka omwaka ogujja omwezi ogw'omukaaga tujja kukola olukiiko lutwala Uganda yonna tulikolera wano Kampala, mujja kujja mwerondera obukulembeze bwammwe, ffe ne tubiwa tetuzzeeko ne tukakasa tujja kuba bamativu nga tugassa obusuubuzi okwetoola eggwanga lyonna. Ensonga y'abalandi road, tulina ekizibu ky'amateeka. Twakola amateeka ffe ffennyini naffe twagatunulamu nga gakolebwa ne tuteekamu amateeka agatufevalinga, obuwaire obutufevalinga, naye balandi road be baasembayo okutunula mu tteeka eryo n'akakiiko ka paalamenti akakola ku nsonga ezo. Oluvannyuma ennyo bajjamu obuwaire obufevalinga ffe ng'abapangisa ne bateekawo amateeka ga musibabyayi agasobola okukwata balandi road. Y'ensonga lwaki kati batubbibwa nga naye batubbira mu mateeka ge beekolera bo bennyini nga bagafudde ga musibabyayi. So tujja kusaba gavumenti yaffe etteeka ly'omupangisa ne Land Road nga custodian waayo ye Landizi, tujja kusaba etteeka eryo lisooke liddizibweko ebbali twongere okulituulamu ng'abapangisa ffe abafuta, ate era n'obukiiko obulala obwaliwo twongere okwetemera empenda okulaba ng'etteeka eryo tulifuula ery'amaanyi nga naffe litufevalinga nga tulina we tuyinza okulwanira. Ensonga endala gye tulina enkulu ennyo mu busuubuzi bw'eggwanga lyaffe, basebo ne banya tulina ekizibu ky'abannaffe abasuubula e Nairobi. Ku ssaawa eno baasi tubeera mu kaseera ka kayisanyo era ebintu bya billions of billions biremedde Kenya.
amazima ga Katonda mu ggulu nga biri stack nga transporting bateekako embeera nga tuleeta ebintu mu loole babisasuza nga abijja e China, ate bw'oleeta ebintu ng'obiyisiza mu bbaasi omusolo ofevalingibwa n'oyitawo mpola mpola ate n'oyanguyizibwa. So tusaba gavumenti yaffe okulemeza ebintu eri gavumenti yefiirwa omusolo ne ssente za munnansi okubanga ziri bweru eri. So tubasaba n'obuwombeefu bakkirize abasuubuzi mu biseera nga bino tubeere nga tusobola okuleeta loolo ba box bode esobola okuleeta ebintu ebyo ate ne tubisasulira mu mbeera nga esasulira bintu ebyo nga tubireetedde ku bbaasi. So n'ensonga eyo nkulu nnyo bannaffe abasuubuzi b'engoye abasuubula ebyamaguzi nga bya sizono biri ebiri sitaaka ku bondiz eyo mu Kenya ng'amazima ga Katonda mu ggulu biremedde okuyingira eggwanga kubanga transportation tewali. So n'ensonga eyo nkulu nnyo tusaba etwalibwe nga yaddala. N'ebigambo ebyo nsigadde nze lwegaba Moses omwogezi wa FUTA. Amannya nze Kasozi Peter, Vice President wa FUTA. FUTA ye Federation of Uganda Traders Association. Nalondebwa ku kakiiko aka FUTA okulaba nga tutembeeta ensonga y'abasuubuzi mu ggwanga lyonna, okulaba nga tutuusa amaloboozi gaabwe eri tukwatako. Nzize wano olwaleero okubaako ne kyenjogera naddala ku lunaku luno mu bbanga erimu nti ennaku omwaka gukomekerezebwa era ekiseera ekirimu akayisa nnyo abasuubuzi benna omwaka gwonna gwonna omulamba ne tuba tusobola okubeera nga tufunamu ssente. Basebo ne bannyabo, omulanga guno bwe tukuba oba FUTA ku lwaki twavaayo okubeerawo abasuubuzi bonna mu ggwanga. Abasuubuzi balina okusoomozebwa okw'amaanyi ennyo, abasuubuzi balina okukaaba okw'amaanyi ennyo wonna mu ggwanga. Abamu baali badde bagamba nti nno baali balabyeko ebibiina weebiti naye nga tebibayambye, naye nga mbasuubiza nti kino ekibiina kyaffe ekivuddeyo olwaleero ku luno kigenda kuyamba buli musuubuzi yenna, kubanga ekibiina ekibaddewo oba ebibaddewo okusinga bibadde bikoma nnyo mu Kampala wano. Era tuli mu kaweefube ow'okutambula eggwanga lyonna okulaba nga abasuubuzi tubazaamu essuubi. Abasuubuzi bali bavuddemu essuubi nga essuubi libaweddemu oba ensonga nti ebiseera ebisinga baba balina obuzibu tebayambibwa. Era abamu be tulina okutuukirira nafuna obudde ne chance okulaba nti n'omusuubuzi bamukugira okulaba nti no bamuteekako buli kimu bwe kyebaagala, okugeza nga value ez'amaanyi, okuyisa policies ez'omusolo ng'omusuubuzi kategeezeddwa. Bannange basebo ne bannyaabo mulina okukitegeera nti omusuubuzi kw'enkonomi ya Uganda ali 85 wakati w'85 n'ekyenda. So omusuubuzi mu ggwanga muno muntu mukulu nnyo kubanga yaleeta ssente eziyimirizaawo eggwanga era aba alina okuwulizibwa. Bannaffe abaddewo osanga abaali tebakola kintu kino okubeera nga batuukirira abasuubuzi bonna gye bali n'ebigendererwa by'abasuubuzi balina okukola okutuukako. Naye ffe tuvuddeyo nga FUTA okulaba nga tusobola okuyamba omusuubuzi okubeera nga naye yeeyagalira mu busuubuzi ate nga abufunamu.